General Museveni alabudde Bobi Wine mbu onoofunamu ki singa mwokya eggwanga ne mulisaanyaawo. Ate era bw'atyo ne yeekwasa abagwira ye bagamba nti be bakolagana ne opposition wano e Uganda, e Tanzania n'ewalala mu Africa nti olw'okubanga bakwatibwako Africa, Uganda n'ebitundu ebirala bya Africa ennugu ensaalwa olw'enkulaakulana ey'amaanyi mbu kati baagala kusaanyaawo kubanga Uganda katugeze ekulaakulanye nnyo, erina amakolero, erina oyiro n'ebirala, ne Tanzania okwekalakasa okubaddeyo. General Museveni bw'atyo ng'agamba nti abagwira oba aba foreigners abazungu be babadde bakuumyemu omutwe. Kakati ate era mu kaseera ke kumu tumulabanga asisinkanye ambassador owa America, babadde Mbale State Lodge era ne babako bye boogerako. Kale munnange President Kagame nzijukira yagamba nti teri kintu kirina side emu. Teri kintu kirina side emu, ekintu kiba ne side bbiri. Era mu kwogera ekyo yasinziira ku kubeera nti nno Uganda yali yeekwasa mu kiseera ekyo we baggalira ensalo ye Gatuna wali nga teri kuyingira Rwanda, nga Uganda egamba nti Rwanda ebega munda mu Uganda. Kati Kagame n'agamba ng'era bwe kikolebwa bwe mukirowooza bwe kityo nti tukikola ku mmwe nammwe bwe mukikola ku ffe. Kakati nze ntera okuba n'enjogera yange wano nti teri alumirirwa nga talina kigendererwa, teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Era bw'oba munnange oyagala okukakasa nti waliwo omuntu ayagala okugoba ku nswa, osooka ne weebuuza nti ye yatuuse atya ku kiswa ekyo. Bw'aba yasoose kubuuka mwala oba mugga nga yasaabadde amazzi okusobola okugenda ku kiswa alye ku nswa, ate gwe ayinza obutayagala osaabale mugga ogwo n'akutiisa amazzi ti mulimu ebinoso bijja kuluma, kati olinnyo otya mu mazzi ojja kulwala. Kakati olwo amazzi g'olinnyamu ate ge tunywa tolaba ng'oleeta obukyafu, kumbe ye yagalinnyeemu. N'ajja ku kiswa n'asomoka n'ajja ku kiswa, era munnange bwe kyatandise okubeera ng'ekiswa kibuuka n'atandika okulonda enswa nga bw'alya. Kati gw'oli eri emabega w'omugga akutiisa, akugamba nti bwegamba aleetawo ebisongasonga byonna ebisonga by'aleetawo, ate ye nga yayitiddemu naddala nga aliko n'enkyakya ku bigere, n'envunza alina n'envunza, ng'alina n'amabwa ku magulu, n'ayita mu mazzi ago ye gagamba ge banywa, n'agenda asobole okusisinkana ekiswa n'asomoka. Kati gw'oli eri ate oyinza okuba ng'olina smart nnyo nga weesabise na bulungi nnyo, akutegeeza nti ogenda kuddugaza amazzi g'abantu ge bakola ki ge banywa. Ekyokulabirako kye nnyinza okukuwa ekyo muganda wange gwe ampuliriza wano ku Uganda at large nga bulijjo, kubanga General Museveni gwe mulabe ng'emmese efuuwa bw'ekola ki bw'eruma bw'ekeketa. Weebase emmese ekufuuyirira eti bw'ekeketa. Kyokka ate mu bigambo byayogera muganda wange ate era amaliriza yeekubye ejje nga weebuuza nti mwe mutugamba nti abagwira baagala kujja oba foreigners baagala kujja kuwamba bintu byaffe bya wano, era nti abaana enzaalirwa n'eza wano zigenda kukwata ebintu byaffe ebibugaga bibiwe bali. Mmwe muli baawa? Ye mmwe muli baki? Era mutuyisanga baki? Era nammwe muli bagwira ate era mutuyisanga abantu bwe mwawamba, bwe mwakolonizinga, era ebibugaga byonna mu byekomiza. Kakati gwe bw'owulira General Museveni ng'ayogera nga tasobola kuvungisa mu bigambo byayogera, muganda wange oyinza okugamba era abo bannaffe banne abakwata emiggo luli era bo bakiraba nga kituufu, so nga ate si kituufu mu maaso g'abantu abalala. Bwe tugenda mu regions endala eza Uganda bo bakiraba batya. Kati munnange Museveni bw'atyo yalabudde Bobi Wine nti kikyonoofunamu oba kikyonookulembera, kyonoogavaninga nga president singa oba ofuuse president nga oyokyeza eggwanga lyonna. Kati ekibuuzo ekyebuuzibwa, ani ayagala okwokya eggwanga?
ani ayagala okutta bannayuganda, ani ayagala okwavuwaza bannayuganda, ani ayagala okwekomya ebyobugagga bya Uganda? Kikibuuzo ekiri ku mmeeza muganda wange, era nti omuntu atambulira mu bbala eryo eryokuleetawo obusosoze n'ebirala kiba kitegeeza nti ate era yabeera abuzaabuza mu buli ngeri yonna. Kakati tukimanyi bulungi nnyo nti eggwanga liba ne constitution oba ssemateeka, era omuntu yenna ayagala okutiga ssemateeka olw'ebigendererwa bye ebyokwekkusa oba okutuukiriza ebigendererwa bye nga bwe batulaalika nti tebasobola kuva, tebalina gye balaga kubanga n'amafuta baazudde amalala wano ebunyolo baazudde mangi, tulina okunywa ku mafuta ago. Kitaba kiba kitegeeza nti omuntu oyo yabeera alina ebigendererwa, aba ayagala kubeera mu buyinza ku mpaka. Kakati ebigambo bya General Museveni mwennyini mwe tutambulira, era tetwagala kubeera nga tumukonjera yadde n'akamu. Bw'atyo munnange General Museveni Kaguta nga anenya omukulembeze owa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu nti kwegamba amunenyezaamu n'abakulembeze abalala aba National Unity Platform nti Bobi Wine akolagana ne ba foreigners intent on destabilizing the country, nti akolagana n'abazungu kuba waayogera ku ba foreigners ategeeza bazungu, era nga ekigendererwa kyakukola ki kyakukyankalanya ggwanga lino. Akolagana n'abagwira, ayagala kukyankalanya ggwanga lino. Kakati awo muganda wange olina okuluwooleza ennyo nti abagwira ate be bavumirira abagwira, kubanga kitegeeza nti balowooza nti bo nga bwe baawamba eggwanga lino nga bamaze okubeera nga basiba abantu akatambala ku maaso, n'abalala bwe bayinza okubeera nga bakikola. Kakati munnange bino byonna yabyogedde ali ku press conference wano e Mbale State Lodge, era byabaddewo ku lunaku lwa 6 ekiro. General Museveni ng'agamba nti ba foreigners oba foreign elements nti be batadde amaanyi ne ssente mu opposition rights okwekalakaasa okusobola okugaininga control, okusobola okuwamba eggwanga lino, kubanga Uganda mbu erina ebyobugagga eby'amaanyi eby'ebbeeyi, nti kakati ba foreigners baagala kubeera nga babiwamba. Bwe tudda wano ewaffe Uganda, singa obuuza bannaffe abo nti mutubuulire ku ndagaano z'amafuta mwe zitulage, tebajja zitulaga era teri abimanyi, be babimanyi nga famire. Naye batugamba nti ba foreigners baagala kujja kukola ki? Titumanyi oba baabikweka bonga bw'onookweka eddaame ng'ogamba singa tubiraga abantu bannayuganda, ffe bannayuganda tugamba be bannayuganda oba be ba more Ugandans than others, nti bo bannayuganda nnyo okusinga bannayuganda abalala, nti kakati ebintu bye balina bikoma nga byakyama okusobola okubitaasa. Kakati munnange nga n'abakalamojja bakyakaaba beebuuza goodi waabwe gy'alaga ebbanga lyonna gy'abadde ng'alaga n'omulala bamuzuulayo. Bano batugamba nti nno ebyo abazungu baagala kujja kubibba, bo be babikuumye ennyo, ng'eggwanga lyeyongera kwewola ssente, ng'ebyobugagga bye tulina eby'omu ttaka tetumanyi ssente gye ziraga oba gye mayitire gaazo. Kwegamba bali ku bannayuganda, kwegamba be bakutte obujega. Olwo omukulu w'eggwanga oba omufuzi w'eggwanga atudde annyonnyola bannamawulire, naye ng'endagaano ez'amafuta n'ebyobugagga byonna wano mu ggwanga ebisimibwa ebingi ennyo tetumanyi gye biraga. Wabula Uganda buli kaseera eba eyongera kwewola ssente, era nga public debt yeeyongera obunene ennyo. Jjukira nti nakugamba nti abawola ssente ba mirundi ebiri. Waliwo nga kitufu ba foreigners oba nga bazze mu zibbanka ez'ebweru ne beewolayo ssente. Kati ate waliwo wano mu Uganda abagagga nga nabo bawola Uganda ssente
era ekibuuzo ne nkikuteerawo nti golooza be baani wabula lumuyu Uganda yali egenze okwewola ssente ne bagigamba nti naye nga tulaba wano ewammwe mulimu waliwo akawunti eriko ssente empitirivu ennyo ate nga muntu weewammwe eyo lwaki yetabawola yali ani oyo mulowooza kwaliwo omuntu eyeewaana ennyo nga bwali omugagga yagamba rich n'abantu be kati bagagga wabula kati nammwe bannayuganda abalala nammwe kati mwe betugenda okuzzaako fuledi tuli bagagga yali General Museveni ng'ayogera ekintu ekyo kakati munnange bw'atyo General Museveni era nga yeekwasa nti n'eggwanga erya Tanzania nti nalyo lirina ekizibu kye kimu nti abagwira ba foreigners be bakuma omuliro mu bannansi okubeera nga beekalakaasa naye awo Museveni we tuddirayo ku constitution nti okutigaatiga constitution kiba kitegeeza kwagala kweremeza mu buyinza ebibadde Tanzania okusiba aba opposition okubeera nga babasiba ekyo tebakirabanga kukuma mu bantu omuliro oba ku instigatinga violence bye baleeseewo akabiri tekavuddewa akakumye omuliro nti okutte ab'oludda oluvuganya bonna obasibye abalala oba disqualifyinze wabula bwe kati olw'okuba nti gwali mu buyinza olw'okuba oli munno nti musuubira okuba nti mukwatagana bulungi ennyo Samia kiba kitegeeza nti kati ye talinaawo nsobi ye Museveni talabawo nsobi awo ye alaba kiryokke era y'ensonga lwaki yasindisa amagye ne gagenda e Tanzania ne gatandika okubeera nga gakuba abantu amasasi ekyo kiri ku record era y'ensonga lwaki okiraba nti Samia alina obuzibu ne international community okubeera nti emukakasa kuba president olw'ebyo byonna ebyabaddewo n'engeri gye yapalapalanyizaamu ne banne nga General Museveni n'abalala ate nga nabo bennyini bawagirwa ate era amawanga amagwira kubanga bw'otunuulira ekiri e Cameroon olaba nga Biya France emuli mabega nnyo emuwagira ebyaddala France Bufaransa eyo kubanga oyinza okulaba nga oba oli awo nabo balaba engeri gye baali bakontrolinga nnyo West Africa balaba nti kati legacy yaabwe egenda efa amawanga kati nga Burkina Faso gagenda gabagoba ntibagenda babagoba Abafaransa nga tegaali matwale gaabwe kati omuntu yena ahabaringa endowooza yabali kiba kitegeeza nti ate era akyawagira enkola ey'abafuzi b'amatwale kati General Museveni bwe baba nti be bawagira babbiya be bawagira abantu abamu abeeremeza mu buyinza kiba kitegeeza nabo bennyini nga baeremeza mu buyinza kiba kitegeeza nti ate nabo bahabaringa foreign interests naye bo tebaki kiri munda eri mu bo naye eno tebakitulaga kungulu wabula ate bakozesa ekintu kyekimu kati nga boolaba wano e Uganda bajja kugamba bajja kwogera ku busosoze bajja tukimanyi ffenna tukitegedde nti be basosoze abaakwata emiggo juuzi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze embalala ng'agenze mu Western Uganda be basosoze ennamba emu era obutambi mubulabaku tetwagala Baganda tetwagala ki ndozo okitegeera tebaagalira ddala nti n'owaabwe yennyini Besigye baamubuula ava mu West baamubuula kakati abo be basosoze wabula kino kifaanaganako nga omukyala nga neekolera gyange omwana we ayinza okukola kyonna ekisoboka okumukugira okwesembereza ebikolwa eby'obwanneeko kubanga amanyi ebizibu ebikirimu ate nga naye kyakola kati bano be bakola ekyobusosoze era nga bo bakyenyumirizaamu era ojja kusanga neekolera gyange ng'akyenyumirizaamu naye nga omwana we alina okumukugira kuba akimanyi nti ate singa yakiyingiramu kiyinza okukola kati bano obusosoze babukola era babwenyumirizaamu oba oli awo nti kiri mu DNA tebasobola kukijjako bayinza okuba bakiraba nti kibi naye bo balina okukikola era balina okikugira abantu abalala balina okukolagana n'abagwira naye tebaagala bantu bakolagane n'abagwira balina okukolagana ne foreign interests era batambule nazo naye ate bo tebaagala balala bakolagane nabo naye nga te ebyo byonna bye bagaana abalala ate bo bye bakoze
butwogera ku kukyankalanya Uganda Museveni agamba nti Bobi Wine ayagala kwokya Uganda naye Museveni yayokya Uganda natta abantu abayitirivu ngenda bwalaba Tanzania nti amagye ge Uganda gagenzeeyo abantu ne bafa bangi nnyo ne gatandika okubakubamu amasasi era emmotoka twazirabye nga zireesa abajambula era n'okuvaayo nga babatika babakomyawo tetukiraba kitegeeza nti gwe bw'obanga kubanga yabadde General Museveni avumirira eky'Abannakenya okujja eno e Uganda mb'okwetaba mu campaign mbu abo bamaster bakwekalakaasa mbu baagala kuleetawo kukyankalanya naye ate gwe asitudde amagye n'ogatwala mu ggwanga eddala ani agaapuruvinze Parliament egaapuruvinze ani ogatutte mu ggwanga eddala gassa abantu naye ate gwe bali abazze nga tebalina na mmundu nga bazze nga bambadde n'obukonfiira olabira nti naye abadde just bali muki bazze mu campaign ate gwe n'olaba nti babi nnyo 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 gwe n'oboogerako ng'ababi ennyo naye ng'ate amagye ge Uganda gabadde Tanzania era gassa abantu ekyo simanyi muntu ngeri gy'ayinza kukirabamu kakati nga bwe nkugambye nti General Museveni ng'ali wali Mbale State Lodge yayogedde ku magye okukwata abawagizi ba National Unity Platform embalala ne Bannakenya ababiri ba activists ababiri okuli Nicholas Oyo ne Bob Njagi abakwatibwa ennaku babasiba ennaku 39 nga tebamanyikiddwako mayitire ne batuuka n'okubeera nga babeegaana ku Lwokutaano oluwedde babata kakati General Museveni yabadde akakasa ng'agamba nti bamonitoringa opposition groups era nga bakozesa intelligence era nti bamanyi opposition bagimanyi nejjukira tukimanyi bulungi nnyo intelligence ya Museveni ya kibogwe nnyo nti erimu okusavuwaza okusobola okusomola ku budget ya security gye bateekawo kati bakimanyi nti omusimbi guli eyo muyitirivu kati bateekawo amawulire ag'obulimba ku opposition basobole okuba nti nno budget efuluma era kye bakola nti gwe bulaba abawagizi ba NOP kati bulaba Olivia Lutaya bamukutte amataayi bamugye mu mmotoka aliko ne kanula nti balina bukakafu kinki ddala mu butuufu ono abadde ayagala kwokya Uganda oba alina abaforeigners bakolagana nabo oba ki nti bayimiriza emmotoka batandise okukunulamu abantu nti abo babadde ne pulaani eyo kyabagenda campaigning nga batwala bubaka eri abantu campaign eziri gazetted ne Electoral Commission mu constitution ya Uganda tukimanyi bulungi nnyo ne General Museveni ne kenyini ali mu campaign naye yagamba nti okukwata abanupu n'okubagoba mu ttale nga bwe twabalabye obutambi bonna kiri okay kubanga baagala kwokya ggwanga intelligence bwete bwe mukola ki bwe mugamba kakati ono nga atugamba nti balina intelligence yaabwe era naawe ekyokulabirako nti ekyokukwatibwa Bannakenya nti bano babadde nabo nti babadde bakolagana ne Kyagulanyi ne group ya Kyagulanyi nti bano abalabanga ba experts mu rioting kitegeera nti ba experts mu rioting kati bazze mb'okuyambako Kyagulanyi oteekawo rioting naye nga Bannayuganda singa babeera bayimusi kuba sisuubira nti Bannayuganda bamala genda Kenya oba Bannakenya bamaze kusala genda Tanzania oba Bannayuganda oba Bannakenya bamaze genda Cameroon nedda si bwe ekitubu ekiri kakati General Museveni munnange nga bwe nkukakasizza nti ono yeekwasa nnyo foreign interference yagamba nti kubanga wana Uganda abantu balina kubeera mu kiziyiro tebalina kwekubira nduulu nti balina okukuba opposition kwegamba ensi yonna okwogerako nti lwaki mukijjanya opposition abo bavi mubatulekere bantu tubakube mubaleke tubakube mwebe bakwatako ki baagala nsi nga Russia China ezitafa ku ebyo bo bajja kwekolera ssente ensi endala ezoogerako nti singa bw'oba toyagala bannansi bakuba omulanga oba basikinge help okuva mu mawanga amalala ate lwaki obakijjanya kubanga bw'okijjanya omuntu alina okunoonya engeri gye yeekubira enduulu kati munnange yagamba nti ba international actors be bali emabega wa opposition okubeera nti ekyankalanya
activities mu ggwanga era nti agamba nti bino byonna ekyo kiva ku kubeera nti nno Uganda ekulaakulana nnyo ekulaakulana ku sipiidi ya waggulu nnyo y'ensonga lwaki ba foreigners babeera baagala okujja okugikyankalanya. Ati awo tulina obuzibu kubanga gye twewola ssente nga ffe tetulina wano zikola ate bye tugamba nti be batukwatibwako ennogo. Naye amawanga gano gaalirekeddeawo okuwola Uganda ssente naye genda Uganda tetulina kubanga mwe mukulaakulana mugende. Kuba mukulaakulana kubanga ate gwe bw'ogenda okwewolayo ssente nga resources z'eggwanga z'oteekayo kuba kati amafuta ge Uganda Museveni agamba nti Uganda erina amafuta naye Uganda erinako percentage ki? Bagamba ne Tanzania yetusinga. Uganda erinaku percentage ki ku mafuta ago? Kakati yagamba nti ba foreigners be bali involved mu activities zino kubanga beeraliikirivu nnyo nti Uganda ekola bulungi nnyo, amakolero gamerukawo buli kaseera. Kati awo tuteeka mu bracket twebuuza nti amakolero gamerukawo buli kaseera. Naye biki ebiri emabega w'amakolero ago? Baani bannyinigo? Museveni era n'agamba nti we don't lack anything, nti Uganda terina kyeraakenga. Tulina emmere, tulina raw materials era nti tugenda na kufuna amafuta agaffe, nti Uganda terina kyeraakenga, terina kyebulako, terina kye yeetaaga. Kakati gwe muganda wange obulimbo bufaanaganako ng'obwo gweoyinza bukola kiba Uganda sijja gamba nti yesinza amafuta ate n'ensi endala zirina amafuta ate nga zirina n'ebizibu bingi obaolyawo n'okusinga Uganda. Waliwo ensi ezitalina amafuta naye ate nga zaakulaakulana nnyo n'okusinga Uganda. Naye nga ddala Uganda, are we doing well? We don't lack anything. Kubanga kye bajje bayise juzisa resolution ey'okugenda okwewola ebweru mu parliament baayisa ekiteeso era bonna ne bakkaanya kubanga be basinga obungi mu parliament nti tulina okuddamu okwewola ssente endala. Naye ng'ate bwe batugamba nti ebbanja Uganda lyerina ddene nnyo ti buli munnayuganda w'olyawo ne gw'otannazaala ne gw'osuubira okuzaala obaolyawo n'enkwaso zo zonna z'olina zonna bazibanja. obwana obuli mu nkwaso zo bwonna babubanja n'obwo obutaligenda kufuuka bwana buli kamu $3,000,000. Ente emiti gyonna egiri mu Uganda bagibanja kubanga ssente empitirivu ze batubanja ne batugamba eggwanga ligenda mu maaso. Ebyobugagga tebabidikirayaringa ebisimibwa yensimu ebiri gold mwali n'ebibugagga ebirala iron ore n'ebirala, naye ngera bw'olaba endagano z'amafuta tezimanyikiddwako mayitire. Bo batugamba Uganda egenda mu maaso, ne Uganda egenda mu maaso enguudo nga mbi, ebyensoma nga bibi, enguudo mbi, ebyensoma bibi. Kale ebyobujjanjabi twamanyiira okunywa omululuuza gwaffe n'emiddo emirala okusobola okwejjanjaba omusujja. Naye ekituufu kiri nti ddala Uganda kituufu emmere eyo eri, raw materials weeziri. Kati tulina mbu amafuta. Lwaki abakalamojja bali bubi nnyo ate nga tukimanyi nti kalamojja wabaddengayo gold muyitirivu? Kakati General Museveni ye bw'ati atugamba nti international groups mbu zibadde zirina enteesaganya nti n'abantu abamu abali confused oba abatamanyi kituufu abali mu opposition wane Uganda nti nga baagala okubajjako contracts tibateesaganye bakyankalanye eggwanga bwe babawe contracts ku national parks wamu ne resources endala. Kakati awo gwe munnayuganda mpuliriza bwe kiba nti amafuta ogasima wane Uganda nkugambye nti katugeze nti shares ziba katugeze 10 ku 10
kati shares zino bagenda nga bazitematema tukimanyi bulungi nnyo era abagwira be basinza mu shares mu mafuta ge Uganda kakati ekyo bakiyita ki ekyo gwoyinza kinyonyola otya kiba kitegeeza nti naawe era okutte resources z'eggwanga nga tetunnatuuka olw'okufuna capacity esima amafuta ago n'ogagabula abagwira banno ate nga naawe okimanyi bulungi nti n'oba nga si ggwe agasimye bw'oba nga olumirira eggwanga kiba kitegeeza nti eggwanga lisobola okugasima gye bujja mu maaso nga lyetegeze kikitegeeza naye olw'okuba nti ggwe mu kaseera kano mbu mwagala mugasime mangu mangu mugabane ekyo buli munnayuganda kyalina okumanya nti live example eri ku mafuta bwe kiba nti abagwira be basingamu shares kati Museveni kikyayogera ku kubeera nti aba opposition baagala abali confused nti baagala okukwata okukola contracts n'abagwira mbu batundeyo ebyobugagga bya Uganda National Parks n'ewalala ne resources endala all the resources bazigaba okutunda ebintu ebyasangibwawo abakulembeze abalala be baateekawo baamini Bobote be baateekawo n'otunda nga sente ezo tezirinako accountability gwoyinza kinnyonnyola otya ekyo muganda wange nti Museveni ayinza okujja n'atunyonyola nti sente ze twatunda mu bino zadda wano sente ze twatunda mu kino zadda wano sente ze twatunda mu kino zadda wano nti bwe twatunda amasannyalaze ne tugaguza bumeme nti twatuuka ku bino njagala okubuulira wano mu Uganda buli transformer bwegiranga ewuuma amasannyalaze gavaako era ekyo nakibuuza buli wamu nga bangamba anti transformer egira era bwewuuma nga gavaako teebereza naye tebyabangawo ebyo byonna bagamba nti transformer ezaali ez'amaanyi ziri original baazikwata ne bazitwala ku zifaamu zaabwe osanga transformer ng'eri eyo y'amaanyi nnyo esobola okusitula ebyalo n'ebyalo naye ng'eri ku faamu ekozesebwa amaka gamu abiri eri eyo ku faamu kakati ebyo byonna tobimanyi bannayuganda era nti gwe ne bw'ojja ng'obuzaabuza gwe kikyogezako protecting ennyo eggwanga liwateeka mu lutalo bwe kiba nti gwe wali toyagala kwokya ggwanga Obote kyataakola Amini kyataakola gwe lwaki wakikola kubanga Obote yatugamba nti Museveni yayokya ekkolero embalala n'ayokya Ntale essomero gye yasomera era n'abuuza n'agamba nti oyo ye Liberator gwe mwagala Museveni yajja product w'ekyo kyennyini kyagezaako okugaana ate ng'akimanyi bulungi nnyo teri ayinza kikola kutuuka ku level ye kubanga ye yayokya Uganda yonna natta nga bw'olaba Tanzania bwe bassa abantu kakati kuno kulinga okugoba omuntu ku nswa nga gweno oli mu kulya kakati ye Museveni agamba nti bano kye baagala ba foreigners ku controlling resources zaffe wabula ate bannayuganda kye balina okumanya nti wano mu Uganda Museveni ne banna okutuwamba baakwata resources zonna ne bazeekomya nti eggwanga terifunamu ng'eggwanga kubanga gasinga lyali lifunamu yali badde likulaakulana ku sipiidi eya waggulu naye kati okukwata ssente kuzibanyaze okuzimba enguudo road network ogifaako awo balaba babeera bafiirwa wabula ba foreigners ate baba kati anyways n'okukinyonyola kiyinza okunnema okunyonyola obulungi okukitegeera kubanga ba foreigners be bavumirira ba foreigners kakati agamba nti ezo groups zisponsoringa riots zino naye ggoloza lwaki groups ezo zifuna omwaganya ogusponsoringa riots nti mwe baddugavu bannaffe mulemeddwa okutegeera nti muli baddugavu kale waakiri mwali badde mutegeera ekyo nti abannaye bano bafirika bannaffe era tulina okuwangaala nabo kitegeeza tulina kubayisa bwe tuti kati ye wasinze n'agamba nti bano bajja ne bakunga abaana baffe they mobilize our kids to burn down Kampala teri munnayuganda ayinza kwokya Kampala naye omuntu omutuufu ayinza okwokya Kampala ye muntu ow'ebigendererwa ebibye era agenda okujja katugeze okuzimba ng'omwala gwe Nakivubo ogwo omwala oguyita mu Kampala n'aleka amazzi ng'enkuba egenda kutonnya ne ganjala olw'okuba yagala kuzimbako obuduuka abantu ne bafiirwa emaali yaabwe na buli kimu oyo ye muntu ayokyezza Kampala ebyaddala naye weebuuze ani amuli emabega era ani yamuwa olukusa kati Museveni ebyo munnange zetumanyi naye
nga bwe nkutegeezezza nti General Museveni byebadde embaali ate yasisinkanye ambasada wa America bukubirire ne babaako bye boogerako okitegeera yayogera ku naye ramwita ne babaako bye boogerako basisinkanye mu high level discussions ne United States of America ambassador to Uganda His Excellency William W. Pope wali embaali State Lodge era abakulu bano ababiri ne babaako ebintu bye boogerako ebya mutual interest era nga baagala wabeewo okukwatagana collaboration wakati wa Uganda ne United States of America. Jukira nti eggwanga erya Congo lino Congo erina akantu ke yakola neekwasa America ebibugagga ne protection. Kati kino kyakyusaamuko yakola nga game changer kubanga jukira nti nakugamba nti emmundu ezagenda Congo tezigenda kukomawo wano naye oba oliawo zoolekedde okukomawo kubanga baali gigamba nti ze emmundu ewammwe nti twagalayo magye gali foreign muddeeyo era balina okudda. Kitegeeza nti obuddukiro baali bagala kuddukira Congo awo bawaliwo ebyobugagga ate sente bazirina ate baba byagenze mu birombe. Kyovula olabanga abayeekera ebibinja by'abayeekera awo byajja wano ekamba ne biteesa ne Muhoozi bw'oba ojjukira akantu ako. Ebibinja by'abayeekera ebiri awo byavaayo ne bijja ne bisisinkana Muhoozi n'aba nga ateesa n'ebibinja by'abayeekera ebyo. Kitegeeza abimanyi bulungi nnyo ate era nga ne ADF y'emu ku bibinja ebyo bw'ebanga gy'eri kakati bw'oba nga osobola oteesa n'ebibinja biri ebyabalala kati ADF ekulemerawo etya kiba kitegeeza nti waliwo obulimba awo. Naye ekyo kiraga nti omuntu bw'aba tanza oteesa n'ebibinja by'abayeekera abo kitegeeza aba againinga control ey'ekitundu ekyo aba againinze control y'ekitundu ekyo wabula nti America okujja okubeera nti Congo egyo wadde obuyinza ekyo kiba kireesewo obuzibu obw'amaanyi. Kakati enteesaganya ne kubanga jukira Omuhoozi yali yasabye nti nabo balina okuba mu nteesaganya balina okuba mu ndagaano ne Uganda erina okuba part ey'okuzza emirembe mu Congo nga kugamba alinga agamba nti tebabasidelininga naye ate Rwanda nakugamba nti ebyayo biyinza okuba nga byawufumuko ku bya Uganda ziyinza okuba nga interests ze baasooka ziyinza okuba zaafa nti Rwanda kati nayo eri ku byayo nga yo tejja kusobola kunonooza. Kakati bano baayogedde bye baayogedde era tuneeyongere kubeera nga tubimanya kubanga jukira nakugamba nti n'abazungu nabo si be bantu abeesigika ate nga General Museveni naye akolagana nabo bulungi abamanyi bulungi nnyo kubanga naye obulewo baamukozesaako naye kitumanyi nti nno Museveni ne omugenyi we Pop mbu bano bari affirminze commitment yaabwe okusobola okugumya bilateral relations wakati w'amawanga abiri. Kakati ku muganda wange ekyo tokibuusa nnyo maaso era ku nsonga z'e Tanzania nga bwe nkutegeezezza nti amagye ga Uganda gaabaddeyo era ng'olaba nti Samia akolera ku script ya General Museveni. Kati ye Museveni agamba nti ba foreigners abazungu ba Europeans fact yagamba Europeans misled Tanzanians to riot targeting Ugandan oil. Museveni bw'ate bw'agamba nti n'okwekalakaasa okwabadde e Tanzania nga Batanzania beekalakaasa olwa Samia bye yakoze okusiba okusuffocatinga abodde oluvuganya Museveni akiteeka ku bazungu okubeera nga bawudiisiza bannansi ba Tanzania okwekalakaasa nga batagetinga amafuta ga Uganda. Kiraba kiso kya mbuzi. Kale eyo yendowooza ye nga General Museveni tetujja kubeera nga tugamba nti tasaanye kulowooza nga ye bw'ayagala kulowooza naye naawe olabira ddala nga tebigatta awo we batutadde nga beefuula abafaayo ennyo kugamba bw'otunuulira enjogera ya General Museveni akulaga nti eggwanga baali wamba be bannannyini be basalawo tebaagala interference bali ku mugaati gwa be bali ate gwe oleeta biki
kwegamba bo tebasuubira nti omukulembeze omulala asobola okujja n'azimba enguudo n'ateekayo ebyenjigiriza ebirungi ebyobujjanjabi ebirungi kubanga bye bintu bye tutunuulidde ennyo ebyenjigiriza byaba bifu kitegeeza eggwanga teririna biseera bya maaso wakati gwe resource ki gy'oyinza okwogerako esinga bannansi okubasomesa kuba gweoyogera kuba science teachers oba abantu abasomye sciences bosoosowaza naye bagenda kusomera mu masomero ki amabi gwe ne bwowa abasomesa ssente naye abayizi basobola okukwipingira mu masomero oba badropinga out we bagenda ku byeyo basobola okusigala mu masomero ne bapasisitinga ne basoma oba okusoma kulemye ba school dropouts bangi era bali mu kulinnya nnyonyi bagenda mu nsi z'Abawarabu ekyo nakyo kiri awo kakati bw'oba omye bannayuganda okusoma oba mmye okumanya oba mmye enguudo ennungi ebyobujjanjabi ebirungi kiba kitegeeza nti eggwanga ligenda kubafu kubanga kati bwetunulira ng'ensi Congo Museveni gyazimba enguudo era naye ng'akitegedde nti oluguudo lwetaagisa eyo okusobola okutuuka ku byobugagga n'okusobola okwetegekera ekitundu kyabwe ekyo ekyobuvanjuba bwa Congo nti bwe buddukiro bwabwe oba oli awo nti ne bannayuganda bwe batyo bwe bayinza okufaanaganako nga beetaaga enguudo ennungi okubeera nga batambula mu ggwanga lyonna okusobola okunoonya ebirime kubaga nti Uganda erina emmere naye bwe bizibanga enguudo mbi teziyitibwamu mmotoka kati nga bwe twalabye mu kampeyini za Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda eyo gye atambula mu Northern Uganda n'ewalala ng'enguudo mbi nnyo n'ebidyeri biri awo nabyo nti bikeerewa kakati awo enkulaakulana eyinza kuvaawa nti omuntu kati ow'esayidi zeeyo gye basindika emmotoka enkuba etonnye amazzi gasazeeko abakyala abagenda okuzaala abaana abagenda okusoma kitegeeza tebajja kusoma paka amazzi we ganaakya emmotoka tesobola genda kunona birime byayo kakati awo enkulaakulana eyinza kuvaawa era emmere omuntu asobola kulya musiiri gwa muwogo oba musiiri gwa nnyaanya n'agumalawo oba n'agwegula alima nnyaanya kutunda emmotoka tesobola kugenda ebokisi y'ennyaanya eyandibadde emuwa ssente kitegeeza bagenda kumudondola naye byonna gye ne Museveni ye abigattagatta bw'ati awo ng'ayogera ali confident nnyo kubanga yatuuka munnaffe yatuuka ne banne baatuuka era ali mu kunyonyera bannamawulire Uganda bebityo era nga oba oli awo bannaffe abalabira okumpi nga bo bakkiriza bakuba mu ngalo Museveni enkulaakulana gy'atutuusizzaako y'amaanyi waliwo omukyala wano gwe nalaba juzi omunyala wano agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu Museveni enkulaakulana yonna gy'atuusizza ku bannayuganda mu myaka 40 kyogamba gwe togiraba mu myaka 40 n'ateekako ekigambo mu myaka 40 n'asaabulula biri byonna kiri kyasoose kubanga Amini yafuga Uganda yakulembera Uganda emyaka emeka 7 Obote naye Amini ebintu bye yakola mu myaka egyo obungi katugeze mu myaka kubanga jjukira nti bukya Uganda efuna bwetwaze emyaka 6 Museveni yakafuga kaana kitegeeza bali baalina Muteesa Obote Amini emyaka 2 gye baagabana ne bakola ebyo byonna bye bakola Museveni byasaanyizzaawo mu myaka 40 nga talina kyayongeddeko amakolero yagookyanga bwokya nga muyeekera naye nga yeefuula nti kati alumirira eggwanga bannayuganda nga tabatte abakyayise gavumenti y'Obote ey'Amini ng'alumba kiro ne batta beebaako obujulizi kati nga yeerabidde nti bamulekwa bwe bali waliwo abaasiraana okuva olwo bamulekwa bwe bali bannamwandu ne bajja biki byonna ebyo ebyo naye tabifaako wabula ali mu kuvumirira foreign interests kati ekintu ekyo bannayuganda mulina okuba nga mukitunuulira nti Museveni wabulabe nnyo eri eggwanga lino Uganda ate tabangako wa mugaso eri Uganda kubanga yatandikirawo okukijjanya Uganda
mu kudestabilizinga kyayita okudestabilizinga eggwanga. Museveni ye yakyankalanya eggwanga lino, ye yali kyankalanya, yaliteekamu olutalo n'okutuusa kati olutalo lukyaliwo, kubanga yaluteeka wano n'alutwala mu mambuka nabo n'abakuba bubi nnyo. Kati essaawa yakakati amaze okubagonza mwenna temulinaawo kintu, temulinaawo nte zammwe baazibba, buli kimu baabateeka mu IDP camps ne babagulako ettaka lyammwe lyonna, ebyobugagga ne baba nga beesimira ne beetundira nga bwe baagala. Kakati akutegeeza nti waliwo abaagala okudestabilizinga eggwanga, okubasuuza omunyago. Kati nammwe muwagire nti baagala kumusuuza munyago. Ye okulumirirwa kwe kuvaawa? Okulumirirwa kwe kuvaawa? Ye lwaki yeerimbika mu byobukulembeze oba ebyobufuzi oba ku bwa pulezidenti ng'akimanyi bulungi nnyo nti n'omuntu omulala lwaki tategekawo mbeera nti naye asobola okutuula wali nga Uhuru Kenyatta bwe bali n'abalala mu mawanga amalala, oba nga Banyerere bwe baakola, n'atunuulira eggwanga nga ligenda mu maaso. Era Tanzania ebadde ng'erina emirembe newankubadde ng'ekibiina kimu ekibadde mu buyinza, naye at least babadde bali awo bwe batyo mu mbeera yaabwe, newankubadde ng'ekibiina kimu kye kibadde mu buyinza, naye era Museveni yatutteyo embeera ey'okuyita bannansi okukyankalana nti kale at least babadde baagumirayo bwe batyo, ng'ekibiina kye kimu ekiri mu buyinza naye nga tewaliwo mivuyo gyakwetta. Era Museveni amaliriza abakyankalanyiza. Kenya Museveni amaliriza agikyankalanyiza. Naye bannakenya bwe basala okujja e Uganda kibi, naye amagye ga Uganda gasobola osala ogenda e Tanzania, gasobola osala ogenda e Kenya mu bululu bwayo, era bannakenya ne bamuwooninga. Ekyo si kibi. Kakati omuntu afaanaganako bw'atyo muganda wange aba afaanaganako kwegamba. Anyway, kankobe wano kuba emboozi yaffe ewanvuye nnyo, tusisinkane ate mu mboozi zaffe zinakwano ku Uganda Tragic bulijjo akuume.